Kano ke katambi kanga akasembayo eri mwenna mwenna ba house managers baganda bange temukkirizanga kuba ye tokkirizanga mukamawo okera kumacha okugalula oluyi nti akukuba tokkiriza mukamawo okera kumacha nti akwata emboko oba ekyefaananiriza emboko newe kiba kisiripa newe kaba kasowane kakwata nti akakuba tokkiriza okugezaamu yadde oluyi muganda wange bw'onokkiriza mukama wo n'akukuba omulundi ogusooka mukazi wattu n'ogonda agenda kufuula kagoma agenda kukuba buli lunaku buli wonozanga omusanga agenda kukuba buli wonookolanga ekikyamu agenda kukuba buli wonoomunyizanga agenda kujjayo ebikuba gye bujjeyo maaso ayinza n'okujjayo ekisi anti gwe omumanyiziza inti nno asobola okukola kyonna kyayagala tubajjukiza ne tubagamba igwe oli muntu toli nsolo ye igwe oli muntu toli nsolo ate era oyina amateeka agakufuga nga gwe omukozi simanyi lwaki baanamu amateeka agabafuga gabalema okukwata simanyi lwaki temumanyi mateeka gabafuga nga mmwe abakozi amateeka gano twagoogerako dda ne tugabasomesa ne tugoogerako ne tubagamba woba owakana mu contract gye wasayininga erimu amateeka ago ne contract eyasayiningibwa insi ku nsi nayo erimu amateeka agafuga omukozi ne tubagamba mutambulire ku mateeka ago ate era mukama wo ogamujjukize akimanyi nti nno ebiri mu contract yo obitegeera era obimanyi ne bw'onoobeera nakibote muganda wange bagenda kukuba bagenda kusota bagenda kumanyira bagenda kujoga bagenda kuvulunga bannange bagenda kuyisanga ekitagasa bagenda kuyisanga masiikini bagenda kuyisanga emmomboze bannange bagenda kukola buli kimu yenze Shila Adita ekinjogeza mu katambi kano ke katambi ke tugenda okuteekawo mu vidiyo eno subscribinga bw'oba luli obadde tunaba subscribinga ne wooba oyina ekibadde kikugaanyo subscribinga yenesawo subscribinga ogambe nina okubeera ku channel y'ono omuwala lwansonga ayogera ku bino ne bino jangu twegatteko ate era commentinga vidiyo oba omaze oziraba tuwe thumb up ate era tuweyo omutima bw'oba omaze okuziraba yita ne bannyo babiri nga batwegattako vidiyo zino zeekola osobola zisharinga anywhere n'oziteeka ku pages ez'enjawulo bannaabalala nabo ne bafuna information eno if at all babadde nga bagimisinze kamba twaliko mu katambi ka muganda waffe ng'enkuba gye bamukubyemu bannange ekuleka nga nawe ebyenda bitokota katugendeko mu katambi ke tukawulirize ate era tumale tukomewo baba mukazi afa kunkuba Isema na yaba ndisa mukazi angwira mungoto ate nno ebyo nno nga bikyali awo nga tumaze okuvaako ewa muganda waffe ono gwe bakubye emiggo egibuza okumutta emiggo egibuza okumwabya omutima emiggo egimulese ng'afuuwa Musayi mu buli katulike ak'omubiri nga kavaamu omusayi kati nno waneeno we tugwiridde katambi k'omuwalabu ng'akutte n'omukozi we n'eddagala eddagala lye twogerako twogera eddagala ery'ekinnansi eddagala ekaze obulungi erisibeesibe nga yaliteeka wansi w'omufaliso wano simanyi nti oba lwaki mukama we agenze mu kisenge ky'omuwala ono kikyabadde anonayo oba abadde yamwekengera dda oba abadde amuteekako amaaso ng'ebikolwa by'omukozi tebitegeerekekako ye kansooke ŋŋendeko ew'omukozi ono gy'asula bw'atyo munnange agenze okwekebejjakebejja mu bintu by'omukozi we bwe batyo ne bagwa ku ddagala eryaffe erifirika ng'omuwala ono yali yingiza ennyumba ya mukama we nga yalikolerako buli kimu ky'ayagala ate era si yono omunnayuganda asoose okukwatibwa n'eddagala twabaleeterako omunnayuganda omu eyakwatibwa lubona n'eddagala mukama we n'abeera wakisa n'amutikka butizi n'amuzayo mu ggwanga lya Uganda wabula yagamba nkusaasidde busaasizi olw'okuba kampani yo yantuukiridde n'ennegayirira nkusonyiwe naye mbadde ngenda kukutwala tukuteeke mu mateeka gaffe aga shaliyalo jjukira eno we bakukwata n'ebintu by'ekirogo kino kalogo na kalenzi munnange bagenda kukutemako omutwe bagenda kukutemako emikono bagenda kukutta oba si ekyo basobola okusiba obulamu bwo bwonna anti o practices kye bayita dark magic eno
kintu kye bayita dark magic kintu kibi nnyo kisobola okuggisaako obulamu era ne tubagamba nti nno yes oyagala okweraguzalaguza okulogaloga abamu ku mmwe babawa amagezi amafu kozesa kino mukama wo omuteeke mu mbeera ajja kwagala ajja kufiirako tajja kunyooma buli kyoyogera kyawulira era bunowoona okuba entoli ajja kuwulira buwulize n'ebintu ebirala naye ne beerabira okugamba ekibi ekiri mu ekyo kye bagenda okukwata nakyo in case nga bakukutte ne beerabira okugamba nti yo in a different country oli mu nsi endala etakkiriza bintu bino ne beerabira okugamba ku mateeka ag'ensi eyo gy'ogenda okubeeramu nti in case nga yo court kyekigenda okuddako ebyo byonna tebabibagamba bano abantu ababawa gano amagezi ebiseera ebisinga gabawabya yadde ng'ate oweva gasobola okuba nga gabayamba wano this is my piece advice nga tetunnaba kumalako katambi kano gwe wenna abadde akozesa ebintu bino nga waleeta eddogo mu nsi muno ng'era olikozesa mu nnyumba ya mukamawo it's high time okulaba nti weekwatamu mu mutima weerongoose mangu ate era otandika okubeera kalabalaba w'obulamu bwo nti anytime omuwala bwe wakugwiramu bw'ati ogenda kufa anytime omuwala bwe wakugwiramu nti nno omutambuliza ku ddogo agenda kukutta katugendeko mu butambi bwono omwana omuwala ate era tubeere nga tukomawo رد عن امك رد أعوذ بالله بسم الله لعنة والدين صدق أنا بكسر ها؟ اصبر لا تفكر لازم تقرا معوذات وتقرا أنت تشوف هنا شوف ذي نذر فيها بلاء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله أعوذ بكل الكلمات التامة من شر ما خلق بسم الله الذي يضر مع اسمه شيء لا في الأرض ولا في السماء السميع العليم يا رب بديت أبول وراي عرس عيال شوف له هذا شو دقني في ورقة طايحة بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء لا في الأرض ولا في السماء السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء لا في الأرض ولا في السماء السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء لا في الأرض ولا في السماء ولا في السميع العليم طلع اصبر خله شوف تبع ذي هناك اصبر ايه هذه لازم تقرا معوذاتك وامورك الباقيه خلنا نتوضا ebyo nno bye bivudde wa muganda waffe gwe bakutte n'eddogo muganda waffe ono bamukutte n'eddogo nga we mubirabye mu obutambi obwo bwakwatiddwa bakamaabe bino si bigambo nti oba tuyiiya biyiiye nammwe akatambi mukeerabiddeko kuba nammwe mumanyi otusobera ne tubateerawo akatambi ne mukalaba ate ne mutugamba nti tuyiiyiza biyiiye kyova olaba tubateerawo ddala obutambi buno ne mubulabira ddala n'okakasa nti bannange ekyogeddwa kituufu ate era abamu ku mmwe kwekubya mizimu kwefuula bakataala kwefuula bagwagwa basiru ebintu bino mubimanyi nti they do exist abaana ab'obuwala bakola ebintu bino they can risk each and everything okulaba nti nno batereeza embeera mba saagala banenya nnyo naye ate era sometimes at the same point tuba tulina okuvumirira ebikola nga bwe biti kubanga bittira bannaffe abalala ate era bisobola n'okusuula mu mateganga g'omuntu you as a person doing these things or practicing such things, you may not know what will come tomorrow or what will happen after you being caught by your boss or anyone else around you. Chovola banti fe. For us who have a crew on such things of how and what and why and when wofunira ebizibu tuvayo ne tubagamba nti no munange you've started practicing this act naye anytime you're caught this and this is going to happen or this and this will happen or this and this is going to happen to you. Kyovula batuvayo ne tukola batya ne tubagamba ebintu bineno era ne tubasaba ne tubagamba such videos when we bring them on your plates munange don't neglect, just swallow your pride. You take this video, swallow it, eat the video. Oberenga ojiina munda mugwe bekuyingire mu bwongo ogambe bannange adita yagamba nti we bankwata n'eddagala bagenda kunkola bino, adita yagamba we bankwata ne bba wa mukama wange kino we kituukawo, adita yagamba nti no wenziba kino ne we kiti kituukawo. Abamu kumwe mufuna ba bosses bamwe abalungi nga there are these people that are understanding nti nokola ekintu namanya this is a mistake, let me leave it, olwokuba nti nawe oli muntu munene.
there are certain bosses for them they don't want to know. Immediately you do a stupid thing or you do something evil, immediately that person is going to take an action on you, and which action does not bring any good into your life. Asobola okera kumacha nagamba ono kamutte lwakuba agezezaako kunzita. Some people think nti no wobeera ne witchcraft oba nobeera n'ebintu ng'ebyo dark magic, you're trying to harm them. Natamanya nti no at the same time sometimes oyinza okuba ne witchcraft nga that witchcraft is helping you as a person okutereeza obulamu bwonga gwe, oba you came with a certain illness, oba you came with a certain condition where you need to have that herbal medicine with you. Yo tagenda kubeera nga akikkiriza, agenda genderamu eri mentality, oyagala kumuloga, oyagala kumutta, oyagala kumwavuwaza, oyagala kumubbako baawe, oyagala bintu byanjawulo ng'ebyo. Tagenda kutunulamu eri side yo endala gwe gy'olowoozaako. So wano we mbakubiriza ne mbagamba before nga tonnaba kutandika bino ebintu munnange manya tetubagaana kwetambulira kubanga kya mu buntu okwetambulira ne mawanga ganeno basiiba mu basawo tebabavaamu. Nze a person akola mu balwadde I see most of them nga bakozesa eddagala lino, abamu ku bo bagenda ne kubasamize bagenda ku ndagu, abalala banaaba eddagala nga ffe tukozesa mu Africa kubanga balina personal issues. Naye gwe ng'omukozi tekikakatako bbeera n'eryo ddagala because this is not your house. You a new member in the family and you are not a family member, you're just a worker, whereby you have to follow the houses or your bosses' permissions, your bosses' ideas, okusalawo kwa mukamawo koyina otambulirako, not your own decisions. Bigenda kubanga bikuleetera obuzibu. Kyovula tubagamba woba oyagala ebintu nga ebiti bikolere ewaka nga tonnaba kujja otaasobola. Muyenze Shila Adita webale nnyo okwekumira ku channel yaffe. See you tomorrow.